Akaseera kano kaba kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanyuze Kituusa Muhammad. Okusinziira ku alipota ze tufuna kuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kitulaga nga waliwo okukendeera kw'enkuba. Wabula era tugezezaako ne twekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga waliwo ekinuunampewo ekitudde eri mu kagolomolo ka Malagase eri ku Ssebuyanja Buyindi nga kigezaako okutangira empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera Nsiyatu. Bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde tusuubirawo olwandagirize kusinga ddala mu bitundu ebiri ku mbalama za nnyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebizinga ebisangibwa era mu nnyanja Nalubaale so nga ate eri bukiikakkono omusana okwaka ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira embeera y'obudde era tusingira ddala okubeera omusana nga gukubakubamu mu bitundu ebisinga obungi okujja Kaawe Mubende ssaako n'Embalala. Bwe tulaba ku Bugumu tulisuubira okuba ku diguli za 30 mu bitundu ebisangibwa eri Mwakyoli awamu ne Kalamujja so nga ate mu Lango ssaako ne Teso okutuukira ddala eri ebuvanjuba 29. Masakati ng'otwaddemu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 28, Kasesa 30 so nga ate eri Musozo mu Kabaale 24. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu bigambo ebisangibwa e Bunaayira mu biga Dubai, New York, Moscow tusuubira omusana okwaka so nga ate London, Mombasa tusuubirawo olwandagirize awamu ne Bugumu okuba ku diguli za 31 era ne 7. Tweyanza okubeerako naawe weeraba.